Okusinziira kwa lipoota ya kaliisolese wa gavumenti ya 2017 eya by Annual Inspectorate of Government Performance, ekitongole ekiramuzi kyakwata ekifo kya 9 mu bitongole bya gavumenti ebisinga okulya enguzi. Namugingo ono kye kimu ku bizibu ebikyagulumbye ekitongole ekiramuzi. Wabula akakiiko akawandiisa n'okulondoola abalamuzi aka Judicial Service Commission kategeezezza nga olutalo okulwanyisa obuli bw'enguzi bwe lufuuse oluzibu olw'abamu ku balamuzi abeenyigidde muze guno okuyiya amagezi amalala mwe baliira enguzi awatali kulekawo mukululo gonna mwe basobola okubalondoolera bagombebwemu obwala. I'll give you instances flowing from your question. We are seeing a trend of some judicial officers borrowing from parties in the case. They are borrowing money. This is what is happening. And you know when you borrow and then you do not return, you know what that means. You go to a bond, you use the vehicle and other facilities. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukakasa nti essente ezo ezoogerwako zaweebwa mulamuzi. Who is that judicial officer who said this? Anto musango guli mu court. So what? If the musango is in court and you've been approached to do A, B, C, D, speak out. Mu ngeri y'emu ab'akakiiko kano beeraliikirivu ku balamuzi abatandise okukabasanya abakozi naddala ab'amadaala aga wansi nga baliko be bakutte nga n'abalala bakyabanoonyerezaako. Naye nga omulamuzi yakkiriza nti yakola ki? Yakikola. Kakati level gye tuliko ya kukiteeka mu maaso ga commission yonna tusalewo. People come to work and then they turn trying to take advantage of some of these very vulnerable judicial officers. Akakiiko kano wabulira kategeezezza nga abalamuzi abaliwo bwe batamala kale nga kyetaagisa okuwandiisayo abalala nga kalulu ka 2021 tekannatuuka mu 2016 emisango gy'okulonda egy'ababaka ba Paalamenti gyali 148. So part of this effort is to ensure all courts have the requisite manpower to deal with not only the ordinary cases which they are required to do, but also deal with election petitions that need to be handled. Okusinziira ku kakiiko kano mu kiseera kino kooti ensukulumu erina abalamuzi 12, kooti ejulirwamu era nga yetaputa ssemateeka erina 13, kooti enkulu erina abalamuzi 6, so nga kooti ezisookerwako zirina 268. Kuwa we batuuse ku kunoonya nadda mu kifo kya Ssaabalamuzi Katurebe, ssentebe w'akakiiko akawandiisa abalamuzi Benjamin Kabiito ategeezezza nga bakyafuna okusaba okw'enjawulo okuva mu balamuzi abatali bamu okutuusa ku nkomerero y'omwezi guno. In an application stage up to 31st of January. After 31st January, we shall know the applicants and we will be able to progress with our process. Okusinziira ku mulamuzi Benjamin Kabiito, buli district esaanye okubeera ne kooti ento okwewala omulamuzi omu okukola ku misango mu district eziwerako nga mu kiseera kino waliwo abavunaanyizibwa ku district 6. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.